Abagalwa abalungi nate nkomyewo mbalamusizzaako nnyo era nnyongera okubeebaza egyo gyonna gye mutuusaako engalo mugyebaleko baganda bange mwebale nnyo okubeera nga buli vidiyo yonna yonna gye nteekayo mudduka zambiro ne mujja ate musobola okubeera nga ate mugiraba ne mulayikinga ne mukomentinga bannange mwebale nnyo mwebalire ddala era temujjango okwo kye mbasaba mugende mu maaso n'okubeera nga mumpuliza nange neewaayo okubaweereza buli eriggwawo essaawa eyo butereevu wensobola okubeera nga ate ndi kutuusa kamanyi enzo Mumbejja Aisha Nassolo era nga munnange agaakagwawo mawulire ga ssanyu nnyo nnyene ddala munnange mujjukira bulungi nnyo Kadaama yali bambi akaaba nga liyo mu ggwanga lya Saudi Arabia ndowooza olaba ekifaananyi kyawo osobola okubeera nga era omulaba gwe atasobola kubeera nga ate omulaba ngenda kuba nkulekerawo ka vidiyo nga nnyonnyola nga we byali nga nnyonnyola ndowooza gwalinga mwezi gumu emabega oba ebiri weegityo bambi yavayo ng'akaaba amaziga ag'ekitalo yazaalira e Saudi Arabia yava n'olubuto e Uganda n'agenda mu ggwanga erya Saudi Arabia nga tamanyi bagenda omukebera ng'ali lubuto yali talina kyakkola kirungi nti bakama be baamukkiriza n'akuza olubuto lwe era n'atuuka okuzaala nga still akyali ku mulimu akola n'azaala omwana n'abonaabona nnyo n'akola emirimu eno omwana amusumbwa ogenda kuba obiwulira wabula ng'ate amawulire ag'essanyu gali nti bambi mu kulaajana kwe okungi kuba yavaayo bambi n'alaajana n'akaaba amaziga n'annyonnyola embeera gye yalimu ate nga Bayibuli n'ebitabo byonna ebitukuvu ku Qur'ani byonna bigamba nti osaba oweebwa era nga ge mateeka agafuga obulamu buli muntu yenna ali eyo ng'onyigirizibwa bambi vaayo bring your voice out yogera abantu bakuwulire newe kiba kyetaagisizza kukaaba totya kuswala ojja kufuna obuyambi mwana muwala ono yavaayo n'omwana we n'annyonnyola embeera gye yayitamu era we twogerera essaala ze Katonda atagenze maaso n'okubeera ng'akola ki azaanukulira era we twogerera essaawa yonna atuuka e Uganda ngenda kuba nkulekerako ka vidiyo kano owulire ebisingawo ku mwana muwala ono then n'oluvannyuma nga kaweddaako ate ogenda kuba olaba gwe atasobola kulaba mwana muwala ono ng'avuddeyo alaajana nga we yazaalira omwana ku kyeyo biki ogenda kuba nako kalaba kwagala nnyo nkwagalira ddala bankumira atakumira mpeera kambalekereko ka vidiyo kano mwebale nnyo mwebale ddala ampuliriza omulundi gw'ogusooka bambi subscribinga likinga teekako ate n'akadesa kirati vidiyo olufuluma bweti kati ngeno gye nkola essaawa eno butereevu gwasooka okubeera nga tuukola ki ogiraba komentinga ku kyonna ky'osobodde wabula nga bakadaama bannange mbasaba mugende mu maaso n'okubeera nga ate mukola ki mwesabira buli omu gy'ali tugende mu maaso n'okubeera nga ate twesabira goodbye for now komawo n'amawulire ate amalala mangi nnyo nnyene ddala n'olwekyo toseetuka mwenna babadde bambuuza ku nsonga za Namayanja ono mukyala yalikodinga ka vidiyo nga ndaajanira yazaalira mu ggwanga lya Saudi Arabia omukyala oyo agenda kulinnya ennyonyi ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi omwezi ogujja agenda kuba akomezebwawo wano ewaka n'omwana we ababadde bambuuza ensonga ezo z'akomawo ensonga tuzibaddeko era omukyala oyo agenda kudda omwezi ogujja mwebale kusaba mwebale kuwegayirira Katonda ku lulwe mwebale nnyo mwebalire ddala nkulamusizza nnyo mwami Calvin nze Namayanja Janaati eyazaalira mu Kiyumba mwami Calvin ngenda kukomawo ennaku z'omwezi nga 22 ogw'ekkumi omuwala buli gye yantadde gye yankasuse naye nga air ticket baamala dogibookinga webale nnyo ssebo webale ddala kumbeererawo webale nnyo transport gw'obadde oteekamu n'ogenda ku ofiisi n'oba yuuguumya sista wange yaŋŋamba mbadde nava ku layini ng'essimu baaginjijako ne baŋŋamba mmale okukola contract ngimaleko contract bwe nagimazeeko ne bangulira essimu naki ne layini yessebo nkukyekinzeeko nga njagalako kakasa lunaku lwenkomawo naffe gye tuli eno contract tugimaliddeko mu nnaku ennyingi mu maziga nga tetulina na muntu gwe tusindira naye alhamdulillah kasa Mukama atumazizzaako nga tuli balamu bulungi nolaba ng'otyo ne baba nga bakyusa obulamu bwabwe Mr. Calvin najja ebweru nga simanyi nti ndi lubuto nava Uganda nga bantadde ku medical olunaku lwe twalinya ennyonyi nejja ebweru kati bwe natuuka ebweru
Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0708393777 oba +9743384 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Mukwano nina obuzibu nsaba buyambi nkubira omulanga abali eka mwenna abanaalaba vidiyo yange eno Mr. Calvin nsaba kunyamba oyambye abantu bangi nnyo n'olaba ne baba nga bakyusa obulamu bwabwe. Mr. Calvin najja ebweru nga simanyi nti ndi lubutto nava e Uganda nga bantadde ku medical olunaku lwe twalinya ennyonyi nenjija ebweru kati bwe natuuka ebweru bakama bange banteeka ku medical nga naakamalayo wiiki 2 mba naakakola emyezi 3 ngendo kizuula nga ndi lubuto ate nga nava e Uganda nga ndi kufa ndi mu mbeera mbi nnyo omwana nkola ntawaanya omugongo gunnuma ekikuba kinnuma embeera gye ndimu sinnungi tebyeyagaza engalo zonna zaafa kemiko embeera naawe zonna ne zisanyalala. Nsaba buli alaba vidiyo yange Mr. Calvin nsaba ogintuusiza ku buli muntu kinnoomu n'abampeereza essaala bonna mbasaba mbadde nsaba Mr. Calvin nnyambibwe nkomewo ewaka nayitira mu kampuni bagiyita Kashini nagezaako bakubira omulanga bagaana okunyamba neŋŋambako ne kuba ofiisi y'eno ebweru bantaase nzire sisobola kukola na mwana emirimu gy'eno gy'amaanyi baŋŋamba nkiwa obudde banange mpulira nkaluubiriddwa noonya nsaba abali eka abalaba vidiyo yange nsaba airtime okuddaka nsaba air tiketi nsobole okudda eka n'omwana wange. Nagendako mu inbox ya mama Fina nga musaba obuyambi saafuna ddoboozi lyonna ly'ekiramu nenkubira omulanga nekuba SB4 nabo saayambibwa tebarisivinganga vidiyo yange. Mr. Calvin pulezidenti waffe bw'oba olabye vidiyo yange nsaba kunyuma sisobola kukola omugongo gunnuma ate nkola sifuna musaala guyamba mwana agamba kuyambibwa omwana amata pampa emmere gyalya n'engoye nze n'engalo zaafa kemiko yazookya embeera gye ndimu sinnungi ate nga nkolera mu bulumi nkolera mu maziga embe gyonna omugongo gunnuma ekikuba kinnuma ekyokusitula nze ntikkula ebintu bya shopping ebyokukola ewaka birinyisa gondi pulo ya kalina 3 amadaala omwana nkola muweese aleme kwonoona bintu bya bakama bange ate sayizi gyalimu etawaanya nze goolaba seebaka antawaanya nkola muweese omugongo gunnuma kale siina mirembe gyonna mpulyanga n'obulamu bwange mbukooye nagezaako n'okunywa ku sabbuuni obanga bwenaafuna emirembe nga mbudde mu bulamu bw'ensi naye saafunawo njawulo sisobola kusuula bikola biteeka wansi neŋŋamba sijja kukola nnina omwana senga mbadde bw'omu nandikikoze nenjeemu okukola
naye nkola olwa mwana tuli babiri naye nsaba buli ndaba akatambi kange kano Kalubini nsaba okatambuze asobola okunkwatirayo kyankwatidde nsaba eya tiketi nzireeka omwana wange nsaba Allah nteeremu obwangu nsaba Allah awuliriza essaala yange nsaba munyamba bali eka bannange tujja ebweru nga tuzze kukyusa bulamu bwaffe nakufuna mirembe naye abamu kizuulibwa tufuniddeyo ndwadde zitagenda na kuwona oluusi nze nkola naye sifuna musaala gugwera mu mwana ebintu byeno biri expensive